twaliriza nnyo olunaku olwaleero ku Boka TV tuli ne banafu abasityomu properties twagamba nti gwe obanga owulira nti oyagala poloti wandibadde obeekwata mangu poloti bannange nze nsaaliddwa nnyo nti zonna ze mbadde nange ezisinga eziri mu bifo byeŋŋamba nti biri wano abaana bagenze badispostinga bamalayo oba okitegeera olunaku olwaleero tuli ne Lucky twagala tulambuze ku bantu project twabagamba osobola okusasula poloti n'osasulako kitundu then n'obeera ng'otandika materials zino nenga okuzimba wano wetuli olunaku olwaleero bannannyini nnyumba eno tebaliiwo bali bweru baana bakadaama basasula ssente zaabwe ne baweereza ssente tubazimbire nga Sityomu Properties. Lucky babuzeeko abantu musibye muti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abayisiraamu kansumeti muli bulungi mwenna abanda bammwe baleje mutusaako engalo erinnya Kayinda Sulaiman Lucky. Wano wetuli ku estate y'Nagalama. Wano twatunda estate eno tugiguza abantu abali ebweru twagituma internet city. Internet city kitegeeza nti abali ebweru bebasinga nnyo ogigula enyanze gali wali kikondo kimu kyekijja wano wano wenyini wetuli omukyalo ono ali bweru yaweeza akasente ne tumugulira n'asasula n'agamba naye musobola okunzimbiramu koffe tusobola bye bino byonna nga tetunnagenda kuzimba wabaddewo abantu abadde beebuuzanga poloti 25 ku 5 eba yenkanawa ejjamu nnyumba kikaaki poloti 25 ku 5 lero mugenda okakasa ennyumba ejjamu wano wetuli ennyumba eno ene ebisenge tulabala kakali ku kamera balage ebisenge tulabibala jangu tugende bannaye wano tutandikidde eddiiro lino ddiiro okitegedde then lino kisenge ky'abaana ekisenge ky'abaana kyasalibwako akasitoowa kewandiise akayungu kati ekisenge ky'abamanywa ekyamaama mami n'eddazzi nekidde eno kitegeera nekidde eno kati ekisenge kino kyasalibwako ekiyigo bakiraba okiraba bulungi kibalage kino ekisenge kyekimaster bedroom kyasalibwako ekiyigo tukkirize tugaane togenda kuzimba nyumba ya kirumira togenda zimba nyumba ya kirumira kkiriza obagaano unless ng'oyagala kufiira mu muzigo bwati bw'oba toyagala kufiira mu muzigo wandibadde wekwata Sityomu Properties ebisenge kimu 2 3 sitowa shedi kinaabiro kakati nosigazaawo ne space jangu bagirabe space yizo olujja wano ayita kono olwanyi ayita kono kakati tukize tugaane wano ne bw'oba ng'olinayo emmotoka 3 parking zigendawo okuva wali eri ku nnyumba mpaka wano ne bw'oba ovuga alufaadi kuba alufaadi y'emmotoka ennene gye tumanyi empanvu ng'oggyeko zino zi mini bus alufaadi gye gyogirane space n'olekayo eya tooyi emmanju eno awo ne wagenda tooyi oba toyagadde tooyi nga septic osobola giteeka wano ne wagenda tooyi otende kiri ekiyigo kye tukulaze munda kirimu osobola okifuulamu like party nekibeera nga tooyi n'ozimba septic wabweru nobeera ng'olina tooyi ya munda bannange tukize tugaane mujje mutwesige mujje tumwesige ate nga wenkwata mu kintu kati omulala ate ono naye ali bweru ono naye ali bweru tumuzimbidde ennyumba yiino yasooseeko kitundu yagambye sobe tumaleko emu akomawo mu Desemba sobe tumaleko oluumu eno emu ye bwajja yebake then tumalirize wano nga waali kutegedde era poloti bunene bwe bumu gibalage neno era neno ndozo zirabe nyumba nene ndayaga tusoka tuzimbeko oluzi 2 space yasigaddewo wali n'olujalwe yana ye gundi yemu wali erimu teresa yali mutano kwata ekyenjawulo kyetulina ku balala tukuguza awantu awazimbika awasulika awabeera abantu bebahedenga webiri wemba gago wekali alasira zikagali kikondo kiki kino kikondo ekirabika kirabika kiki
ekikondo kimu kyekigenda okujja wano kibagabire bonna si Chom Properties. Ono akyalina space akyalina space yino oba asobola okuteekawo edduuka ayizulu ono si Chom. Kakati ali ewe nakugamba njagala nnyo okuguza abaana abali ebweru lwa nsonga mubbiddwa ekimala bamaama bamwe bakujja bamwe bakitammwe baweerezanga ssente ne bazibba ne batabagulira kati oli waddemba okuteeka ssente direct ku akawunti kasita osooka n'okuba ne tukubuulira nawa we tusobola okulizavingira puloti yo oli waddemba okusindika relative wo n'omugamba genda olambule omulimu gw'abakolera oyo ow'Oluganda kukulambulira kukulabira si kusigaza mpapula ze mpapula tuzikuwoze si kukulambulira kusigaze si kumuweereza ssente najja kulaba nkiddemu kankibagambe bano ab'Enganda bafuuse bazibu omuntu gw'oweereza okukulambulira muweereze akulabireko ebya ssente byonna tulina akawunti namba ko tuziteeka olina tukwataganye nawe ng'enamba z'essimu ezo zikubireko tujja gikuweereza kuba ku namba y'okusimu eri ku flyer gy'olaba ku screen yo gy'oba okubako byonna ebisinga ennyumba eno ogirabanga entono naye njagala kukubuuza omuzigo gw'osulamu eyo gw'osasula landiroodi gwenkanawo obunene poloti eno ya miliyoni emu kitundu soko kibagambe miliyoni emu kitundu okuzimba ennyumba miliyoni emu n'ekitundu kamu kitundu ye poloti eno kati wano wakagenda sente mmeka kakati bulooka enyuma yide bulooka 13 yide bulooka 13 buli bulooka giwaire siringi kale bibiri giba sente mmeka emitwalo 6 omusenyu yatutewa emotoka busa buna bwerefu buna buli ka erefu ka mitwalo 10 ago sana sikakadde okamu ekitundu si 2 kitundu eririddawo nesemiti obusawo 10 ono watuuse wano eno madinisa akatambula ono kakati ono naye yagula kamu kitundu kamu kitundu gali wali naye yagula kamu kitundu endira bulooka 14 wano weeri bulooka 14 bulooka 14 ebbiri zagenda ku musingi wansi ebbiri egituusiza wano wogiraba omusenyu motoka busatu ekyalo naye ngegenda kugulako bulooka nga 12 yakamutwalirako miliyoni nga 2 kitundu bwagattako ku emu eri ekitundu ye yamalayo oba tumubanja yamalayo ono bamalayo oli tukyabanja oyo yasasulako tukyabanja osasulako n'olaleka n'ozimba ebyo ebintu byaffe bwe tubikola mujje mugule poloti tuli Naggalama mu tawuni poloti eno bannanga awuliriza bw'oba ovuddemu mu takisi wali eri abatulaba ng'ovuddemu Naggalama wenyini awolaba Naggalama Islamic bw'ovaamu oti ku stage either otambuzaawo ebigere oba si kyekyo ng'owulira okooyo olinyawo booda ya siringisi 10 olu n'ogamba kati ngendewakwewaka ebyo si Chom Properties mujje tubaguze ettaka abantu abeesimbu gwe olaba sula omanya buba bwesimbu ebyaffe tebiba bigambo bingi nnyo tulaba nnyo n'ebikolwa okusinga lwaki tubalese ku nnyumba olunaku olwaleero tubali tubagamba tubazimbira ennyumba abamu gagamba kijja kitya tubeesize tutya ennyumba zino video tuzikutte bw'olaba yakayanira ennyumba zino nti zize twakwatidde video ku nnyumba ze atutwale mu kooti tetugenda kuba nga tusukkawo wano eno tusigale tujja basi agalo namba y'essimu ng'evudde mu kamwa kange 0709 84 36 24 giwongere 0709 84 36 24 TikTok, WhatsApp, Facebook, Twitter byonna Chom Properties. Ne baby ali ku kamera yetuntumidde nnyo bannange